omwami BMK ndowooza yali tannaba nakufa ne mmubuulira ekimuluma ne bwe kyava ani ajjukira nga njogera ku BMK ne Balamu era ba admin munoonye vidiyo eyo ekomewo ba admin bali mu kuginoonya nkyagibanja munoonye vidiyo ya BMK gye nakola ku BMK ne Balamu obiraba kati ku bukedde Minisombezo abavubuka n'abaana balambalagala maleedo okutonda emmali y'omugenzi Bulayi Muwanga Kibirigi BMK oluvannyuma lwa mutabani we Haruna Kalule Muwanga okulemererwa okumusasula ensimbi ze yamuwola akawumbi kamu n'obukadde 592 eza Uganda. Era noonya abaguzi mwenna abasobola ogula tulina apartment 15 bonaabona ziri 25 ne tujja kutunawo 15 zitumala okugyayo sente zaffe ze twetaaga. Ono awadde abapangisa wiiki 2 zokka bamuka ebizimbe ebitundibwa. Era tubawadde wiiki 2 abagalo abapangisa abalimu bonna bafulumi era bagala kusigalamu basayininga endagaano empya naffe. Nakola episode eyo nga Balamu tannaba kubeera minisita nenjogera ku ngeri gye bayingirira BMK ani ajjukira vidiyo eyo waliwo abajjukira baabo nakola episode ku Balamu engeri gye yayingira mu famire ya BMK. Balamu ebyo byagamba mbuno omulenzi yamuwola ssente simanya akawumbi bakulimbi ekiso ekisooka buli kyabugagga kya Balamu kyalina si kya Balamu. Balamu akozesa ssente za muwoozi. Balamu akozesa ssente za muwoozi. Balamu baamuleta ne bamuteeka awo. Balamu assa abantu mu Uganda awo. Balamu assa abagagga. Ate abagagga awo Balamu akyabatondola it was 2023. Yes, very good. Wuyo abijjukira. Nababulira Balamu bwe yayingirawo. Balamu bwe yali ayingira ewa BMK yasooka kukunkumula baana ba BMK. BMK yali alina omwana omuwala yali owakabi omwana baali bamuyita Saara basooka ne bamutta. Oyo omuwala yali ategeera nnyo ye yali addukanye emmali ya BMK. Oyo abagendanga ennyo ku Afrika na mumumanyi oyo omuwala Saara mumulaba oyo omuwala bamuwa butwa Balamu. Oyo omuwala Balamu ye yamutta. Mwereka mmale wano bawa bwino kubanga wali oyo omuwala yafanga ennaku z'omwezi 25 Januari 2021 nga 25 Jan 2021 oyo omuwala lwe yafa Saara Muwanga Nabunya. Oyo omuwala lwafa omulenzi gwe bagamba Balamu gwagamba mbu yamuguza mbu yamuwola ssente si bituufu era oyo omuwala era oyo omulenzi amannya ge bamuyita Haruna Kasule Muwanga. Oyo omuvubuka si mutabani wa BMK. Nkiddamu BMK yatwala abaana be n'atuuka era oyo omuvubuka ono Balamu ne Muhoozi bamuddusa oyo omuvubuka ali Canada. Yawunzika buwunzi siddiiru era oyo omuvubuka oyo omulaba oyo omuvubuka omusajja amuzaala ali related ku ba Andrew Mwenda. Ebisajja ebigagaga bigera ne biwasawasa abakazi Abanyarwanda. Oyo ayina oluganda kuba Andrew Mwenda. Omulaba nga bwafaanana kanyamunyu. Ebisajja ebiganda tubigamba muddawo ne musirwala ne mwewasisa n'ebikazi ebigudi ebitalina magezi. Nabagamba mu vidiyo eyo Balamu ye yatta BMK nkiddamu. Baali balina jimu gye bagendamu abagagga. Balamu n'abaza BMK ye yasooka mu jimu eyo najja bulungi nnyo n'agenda abagagga gye beeyambulira n'ayambulamu ziri engoye n'ayambala eza jimu ziri n'azirekayo najja n'akola dduyiro n'amaliriza jimu ya kabi nnyo waliwo ekiyigo n'agenda anaaba n'akomawo n'ayambala engoye ze yayambala andawe ya BMK. Balamu ye yajja leeti ng'ono
gundi yatandise okukola ali eri ali mu kukola zowe ali mu kusitula byuma Balamu n'agenda naye ne yeefuula eyeeyambula naye ayambala gyakole n'ateeka obutwa mu andaweya bya byemuke byenjogera mbimanyi omwana yagambye nti nno naye twandibadde wanga nga lumbu yetaliiwo naye nze mbuuza twandibadde wanga nga ara ofulani fulani taliiwo twandibadde wanga ara ofulani fulani taliiwo Balamu n'akwata obutwa n'abuteeka mu andaweya ya kibirige byemuke bwe yamala n'akwata tawulo n'agenda n'anaaba n'ayambala bulungi nnyo n'asookako akabika omulalu nga baakataddeko byemuke ekintu ekyamuluma kyatandikira wansi on southern part of the body and on southwestern part of the body nga kiyingira munda n'abutuka n'agira wati ani byemuke yagenda okufa ng'ekisibo ky'eggunju kyonna kyakutuka kyonna nga kyagenda nga eggunju terikyaliko genda y'obuuze byemuke ekintu ekyamuluma kyatandikira mu andaweya byemuke n'awakutukako ebifo by'ekyama genda y'obuuze bwemba nnimba nve ku intaneti mu kufa kwa byemuke Balamu yaleeta emizindaalo n'aleeta screen n'aleeta amazzi n'aleeta emmere n'aleeta buli kimu olumbe n'alwefuga ye yali omutegesi ayanguwe byemuka byonna yakola bya bwereere naye ate nga waliwo omwana omulenzi wa byemuke eyali alina okuba omusika wa byemuke bamutira mu accident e Canada byemuke n'afiirwa abaana aba omuwala Saala Gwembalaze n'omulenzi yafiire e Canada mu accident famire bagiyingira Balamu n'abeera ku famire ya byemuke bw'ati byemuke bw'amala okulwala kubanga ye yali chairman w'abantu bonna abalina zi woteri mu Uganda balina ekirombe kyabwe simanyi ekigombe kyabwe ekibiina kyabwe ekibagatta bw'amala okuweekeninga ekibiina ekyo ne bagenda baleeta mukajjimu muweezi simanyi mbu ye yali amumyuka ne bamuteekawo okubeera chairman w'ekigundi ekyo byemuke bw'amala okufa ne bagamba nti ebyobugagga bwe mu hoteri Africana nti yamuka Jimu muweezi bannanga abagagga Balamu agenda obbatta Balamu talina 10 n'eki Balamu ye promota yeka Balamu sente ezize yazijjawa Balamu ye promota yeka mu Uganda ye zize yazijjawo ezimugaggawaza bw'atosimanya ayina radio ayina amakolero ayina ejjuba ayina wa sente za Balamu zonna za muhoozi oyo atidde muhoozi abagagga oyo omusajja oyo Balamu gwe mulaba Mukama yeebale episode eyo nagikola 223 episode eyo nagikola 2 ndoza ziringa 2 nga njogera ku Balamu engeri gye yattamu kibirige byemuke genda yo binoonye bonto bisangayo babadde bamanyi twabyerabira era oyo omwana ali mu ddiiru tewali sente Balamu gye yamuwola naye omwana kitaawe yategeera nti si wuwe abaana yabatwala ku DNA n'azuulamu abaana 3 abataali babe including oyo omwana ne basalawo ne muhoozi ne Andrew Mwenda nga bakulembeza Balamu ebintu bya Bulayimu kibirige byonna babitwala naye bwebutyo bwe biriba ne ku byobugagga byammwe wulira mmwe nate mwesalira musango bana abasajja ebintu bye bakola temulaba nga tulinga abaavu genda osome Bible nze mweno revolution sina kintu kingumyanga Katonda kubanga Katonda tatulimbangako Isirayiri yabeera mu buddu nga waliwo occupyinze ensi yaabwe occupying ensi yaabwe baali bakola era Isirayiri teyasanga nsiko amawanga 7 gonna agali mu kyamateeka essuula 7 gaali mu ttaka lyabwe nga gakola Isirayiri gye yali mu buddu yaliyo ng'ekola olunyiriri lulamba luyimiridde mu kitabo kya Exodus is it chapter 14
Bayibuli egamba Isirayiri n'enyaga Misiri nga basimbula okuva e Misiri okujja banyaga Misiri ne bajja n'obugagga obuyitirivu ennyo nga tebalina nkyabukolera naye nga n'ewaka gye balaga nga naye waliyo obugagga bagenda okutuuka bonna baabasengula mu bibuga bye baalimu Isirayiri yatandika yajja n'obugagga n'esanga n'obugagga y'ensonga lwaki ekonome y'ensi yonna eyimiridde ku Isirayiri tekinologi w'ensi yonna ayimiridde ku Isirayiri amagezi bagajja mu diaspora gye baali ne bakomawo ne basanga n'ewaka ng'abasajja babazimbidde ebizimbe buli awali hamutawa yange buli awali hamutawa yange temulowooza mbu tuli baavu ekitulumiza obwavu butamalaako ddungu bwe tumalako eddungu buli ggwanga eriri omwe erigaggawalidde mu nsi yaffe ebyobugagga tebalina gye bagenda bitwala naye ne gye tuva tuze n'obwongo olutuuka e Uganda ngenda kukola security company olutuuka e Uganda ngenda kukola security company why amagezi ngaleese oyagala kupangisa omu security ali professional version njijja kata nga nze nannyini hamutawazi zonna kyokka ate nga nze nnyina kampani esinga obunene ey'aba security owulira obugagga bwe butotoogana ng'obukolwa mu diaspora tuvuddeyo n'amagezi naye ate n'ewaka gye tuli waliyo abali mu kukola ebyo Isirayiri yasanga obugagga gye yalaga ne gye yavaayo n'obugagga okitegedde kintu kimu kyokka tulwane eddungu tulimaleko tuyingire ensi yaffe obugagga gye buli ne gye tuva waliwo abasawo abalungi abasawo abajjanjaba mu mawanga g'ebweru abasinga bonna bannayuganda genda South Africa genda e Nairobi Aga Khan genda wonna bw'otabasanga nga ojjo ngambe nti nowira olimba knowledge bagirina Abamerika bagenda kuleetanga abalwadde baabwe e Uganda okubajjanjaba kuba consultant yakomyewo ewaka waliwo omuntu omu omugagga yagenda e Namirembe awo ng'eriiso limuluma bw'atuukawo omusawo Emmengo omusawo n'amubuulira ekyokukola n'agaana n'agamba ebyo bya kiyaaye n'agenda e Nairobi akola appointment e Nairobi ne bamubuulira olunaku gundi lw'abagenda biki byonna n'alinnya ennyonyi n'agenda e Nairobi yagenda otuuka e Nairobi mu ddwaliro erisinga okujjanjaba amaaso bamuyingiza mu kasenge ewa consultant yamugambye ebigambo e Namirembe Emmengo ye consultant gwagenza okusisinkana e Nairobi yamugamba ddayo nkusanga Emmengo yamugamba ddayo Emmengo yamugamba ddayo nkusanga Emmengo mu Misiri gye tuli waliyo kye tugenda okujja abaana bajja golodi e Misiri ne bamukolamu n'ennyana nnamba nga tebalina kyamukozesa ate ngenze mu Bayibuli kansooke nkomewo wano ezo episode tujja zigenda mu tutali security aranda nga sinatandika mama nyabo obudde bugenze bino ebintu ngenda bimalayo okay eyo nvuddeyo ebyo bye bya BMK omulenzi oyo Muhoozi ne Balamu bamuddusa ne bamutwala e Canada oyo omulenzi ali Canada kyovula ba family esirise abagezi bonna babatta ate n'omusika wa Kibirige yennyini alina omuwala omubano omuvubuka yasika naye alina omuwala omubano naye ate ne Kibirige naye era yawasa omukazi omubano kuba namwandu be yaleka kuliko omubano kati ebyobugagga bigenze nkugambye ekyo kyennyini Mayiga sigambye Katikkiro kuba mumugenda n'omugamba Mayiga bw'omwogerako mbw'oba oyogedde ku Katikkiro no Mayiga juzi yakikola yagenda n'agenda tta omusika wawava munno byenjogerako mbimanyi weewaawo Mayiga yagenda mu maka ga wava munno natta mutabani wa wava munno gwe nno nsaaga ebyo mutyo byogera naye ne wava munno akimanyi
lwakuba tasobola kyogera musajja muganda nnyo simanyi biki ate oli bamulabanga Katikkiro. Nze Mayiga nsooka ne mujjako ekyambalo kya Katikkiro ne ba Munyarwanda munnange. Mayiga yatta mutabani wava muno mugende mu mugambe. Kyogamba wava muno takimanyi. Naye Abaganda mulina empisa. Mu kifo kya Ssegirinya okujja mbakubanga nze Ssegirinya nandize ku ansadi ya Parliament. Nenzijjamu empale neneegaala bwenti. Nengamba mulabe ya musajja kike bankola. Okugulu okumu nandikutadde ka podium waggulu okulala wansi bwenti. Nendaga abasajja kye bankola mu komera. Naye bakandanga mubuuza Ssegirinya kiki? Banaye Ssegirinya agijjedde mu komera. Gundi atambula bwati nga bagamba ye nga ayina eswaga kati omulaba nga bwazigaziye. Kumba omusajja ayina ogunaanansi wano. Tebereza n'agamba Dr. Niko bwe mmala okufa biteekeyo. Kati nno nze neeyambulirawo. Nandyeyambulidde ku wansadi ya Parliament weewaawo. Mwana omusa. Kyogamba wava muno takimanyi nti Mayiga yatta omwana we. Weewaawo akimanyi. Kati nze nkubuuliridde wano akimanyi agenda akyegaana. Omwana bakamuziika kati. Omusajja yagendayo ennaku 2 enkeera. Wava munna akimanyi. Bino bya BMK nabyogera 2023 bibyo kati. Nandibeegaaliddawo ku Parliament n'okubafuuyira ne mbafuuyira. Weewaawo nandibeegaalidde ne mukakasa. Balamwasa abagagga. Busoga. Bannanga Obwakabaka bufudde naye. Bannanga Obwakabaka mu Uganda bufudde tetukyalina Bwakabaka nkiddamu. Tetukyalina Bwakabaka n'emisinde bwe kiba kisoboka tubiveeko. Eno security alert egende direct wa Kyabazinga wa Busoga. Mujjukira jjo omuwale yakubye essimu ku programu wano n'agamba mbunno Mutesi ne Muvawala kyebeekola ku Friday beewedde. Nempulira nga njagala emmeeza emmire. Nengezaako okwekweka bwenti wabulanga sibulira. Yabadde mu bannaye. Bujingo yeefunya atya n'ayingira wano mu steering wano. Naye Bujingo naawe. Eyo leka nveero. Omwala yayogera ebintu nenjagala ambulire wano naye nenemerera okuyingira wansi w'emmeeza. Naye bakabaka baffe ebintu ebyo kabibatuukeko. Bawadde Museveni report ne bamugamba Kyabazinga yadduka tagenda kudda. Abasoga muyinza obutaddamu kulaba ku Kyabazinga wamwe ku ttaka lya Busoga. Nga Museveni akyali e Uganda muteekewo 2 Namulondo njereere. Era Kyabazinga gy'olinywererayo tokomawo. Bw'okomawo n'obeera omulamu. Batinkudde ebintu. Mujjukira jjo bwe nagambye nti nnyina ebyapa bya Busoga. Bamutesi batinkudde ebintu bya Kabaka byonna emitwetwe mu woofiisi buli kimu kiri waakyo. Era bawadde Museveni report nti ebintu bya Busoga tebiriyo. Batinkudde ye ne Muvawala ne bagamba Museveni kirabika kituufu Kyabazinga yadduse. Kyabazinga yawaŋŋangusa ali London. Museveni agambye ateekwa omunoonya akomewo. Era Kyabazinga bagenda kupaswedinga naye koogeza n'oddamu n'olinnya ekigere e Busoga owedde. Okusinziira ku bye boogera, Museveni yakwata Buganda, yakwata Busoga n'akulembeza Mama Kadaga. Kati Kadaga yenna ali awo takyesobola. Yenna ali awo alinga akakwerege. Kati Busoga baagimuggyako. Busoga etambulira mu mikono egi. Bayole muwala we Mutesi ne Muvawala abantu 3 be bannannyini Busoga. Bagambye nkugambye ba Museveni bagambye ani
Kadaga n'amala asitula omutwe kati n'abaako kyayogera bajja mulumba misana. Kati maama Kadaga gwe mwatugireranga gwe mwasugumbizanga naye takyasobola kwogera kigambo naye takyayina geyamba tayinza nakwekuba nsiri ng'ebadde emuluma. Mutesi ali okimanyi nti Mutesi kituufu asula ne Muvawala? Okimanyi nti Mutesi muka Muvawala? Balamu Muhozi Balamu Muvawala Mutesi ne Bayole abantu bataano be bakulembera Busoga. Naye banoonyezza ebintu bya Busoga era ettaka lyonna lye babba balitunda mu bukyamu kuba ebyapanze mbirina. Wabula Kyabazinga wa Busoga, we can advise you but we can't decide for you. You are free to go back to Uganda or stay our woli. Naye bwaddamu n'olinnya ekigere Uganda waliwo information gyendeeta wano ne balowooza mbu yagimpadde. Kati oli target ddamu olinnya ekigere e Busoga. Kyabazinga ddamu olinnya ekigere e Busoga. Mikaya yagamba Akabu bw'ogenda ng'emirembe nodda emirembe nga Katonda gw'empeereza taliyo. Kyabazinga bwodda emirembe e Uganda n'obeerayo ebbanga neriwera nga Katonda gw'empeereza mufu. Jala Trophy sagambye eggulo yongera okwebereramu bwe kiba kisoboka fuluma. Naye nga kyo ekyebyobugagga ekyebyapa bya Busoga nze mbirina. Anoonya. Nuwa Mutwe yakoze programu ku musajja gwe bayita Shafiki Nsubuga muganda wa Misha Kabanda. Ajati Misha Kabanda muka Kimbugwe. Oli jajja friend wa Kimbugwe. Mwannyina anoonya Nuwa Mutwe bakunoonya. Nuwa Mutwe abasajja b'emmundu bakunoonya nga bakulembeddwa Shafiki Nsubuga simanyi assistant radisi simanyi radisi wekawepe simanyi biki akunoonya muganda wa Misha Kabanda gwe wakozeeko program. Era kanyonyi kange ejoli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja. Kanyonyi kange ejoli kye bw'owulira nkuyita ng'ojja. Babloga mwanumbye nga muŋŋamba uwubire mogera ani oyo kakati nze bannange banvuma nze sinaba kwogerako linnya lya muntu. Nagambye omuntu oyo abeera abadde avuga kagende kadde yeefuula olumu n'agenda mu NRM bw'amala n'akomawo following bwegwa n'akomawo n'ayogera ebirungi kasita agifuna n'addayo era kitumanyiizizza nti kiri nnomo. Wabula mwenna mutidde mutya ki ng'omuntu ayogedde ekintu ekyo? Nedda mutya ki ng'omuntu ekintu ekitali kyo lwaki obeera okitya? Nenze obeera otya ki? Oba nammwe muyina ekintu bangi mwaze mu kaboxi nga muŋŋamba nedda wire naawe nkakola otyo otuleka mu suspicion kati abantu batuvuma. Lwaki bakuvuma? Mmwe mwegendereza ebintu bye mukola. Nagambye omuntu avuga kagende kadde ovuga kagende kadde. Mbutoyogera nga kintu n'otakirekayo gwe kyogere kuba otuvumisa abantu nga bakuvuma batya. Ekintu kyoteraliikira. Mama Eben yava wano n'agenda nga tumaze okuva mu vacation nga zeeye waka atandise okunywa eddagala ery'olubuto lwa Shalom ng'omusawo amugamba nsooka kujjako mu musaayi gwa AIDS ng'amugamba nze siri mulwadde. N'amubuuza nga tuli mu bulwadde otya kati tosobola kutandika ddagala nga sikukebedde. N'amugamba tekisaana kunkebera. N'amugamba taata Eben wamukebeza nga maama Eben amagezi lwe gajja nti teyankebeza naye bwe yakiŋŋamba nange amagezi lwe gajja nga nange saamukebeza naye Mukama naye nga lwaki mukebeza mba ntya ki? Nga lwaki mukebeza? Kati ekintu ekitali kyotya kyaki?
saamukebeza banne yamala kingamba amagezi ne gajja ne ngamba ne wammaso okulindeko kozi banayo okukebera gye nkuli nze simanyo nga naye amagezi lwe gajja abasawo mutuyingizaamu ebibuuzo ebibyo ebyo ebyokukebeza bannaffe ffe mutwesonyiwe mutuleke ebyo ate ndeese byaki wamawulire muba mutyaki abantu bwe baboogerako gwala mpuliddeko nga nnyomba n'omuntu ampita omunyarwanda gonda bandi munyarwanda yenze bwe mbeera owa NRM gwala olabyeko aba-NUP nga bangoba wala ondabyeko aba-NUP nga bankuba emigo siri wa NRM siyogera wano bulijjo nti ndi wa NRM wammandekeddaawo kale eyo nayo nvuddeyo amagezi gagenda okujja leeti neŋamba bamanya Kalamojja olwaleero naye nze mbuuza mwe bannaayo sirabangayo nga mutemyeyo ka vidiyo k'enjiri lwaki vidiyo z'enjiri zo zitambula jjo nayogedde kwani ku Nalweyiso mbuno Nalweyiso alina omwana amuyita taata ako katambula ekiri ku TikTok ekiri everywhere naye lwaki temutemayo ka vidiyo ak'enjiri naye mu enjiri yabakola ki kakati mulabe eyekiri Kalamojja Kalamojja bambi Kalamojja bawanise Kalamojja balwanye kye basobodde okulwana ne bamaliriza nga bagamba kiganye nabalaga ebifaananyi bino nga bookeza amayumba gaabwe mwe muva mu nseko nammwe mukomewo ku puroguramu muli eyo mu nseko ebifaananyi ebyo muli mu nseko eno Abakalamojja babookezza olaba ebyo ebifaananyi nabibateerayo luli nabibalaga wano buli aseka fuluma mu kiraasi mufulume bweru mugende oba byebyo nembalaga vidiyo eyo ensonga za ttaka nankyukakyuka ettaka n'enkyukakyuka bw'oba oli wankyukakyuka nga totunda ttaka oganya obbaguza ettaka abanyarwanda ne basalawo okwokya Kalamojja yonna okuva weeva paka weekoma kati Kalamojja yalwanyeeko kyerwana nemaliriza nga ewanise era Kalamojja mu butongole basazeewo bagirekera abanyarwanda era olwaleero ekibadde ku bbaasi Abakalamojja basazeewo okujja okukola omulimu gwabwe ogw'omu mutwe mu bitundu nga Gulu, Mbale, Kampala, Jinja baabo balinnye amabaasi bajje awo mu matawuni okusabiriza kuba gwe mulimu ogw'omu mutwe gwe bamanyi ekitundu bakirekedde abanyarwanda bakitwale ekitundu basazeewo bakirekera abanyarwanda bakitwale olaba we bayingira bbaasi basazeewo okujja kusabiriza basazeewo kujja kusabiriza ku nguudo abatonotono abakyaliyo bansabye
ebintu bino mbiwe His Excellency mbiteeke wali wenteeka kuba eriyo abasobola okutulaba era mbitadde wa His Excellency nga balajana bagamba His Excellency Kyagulanyi abayambe agendeyo abatwalire international media abatwalire international human rights UN commission bichebyo bagendeyo baba interviewing bababulire ekituufu balabe ekiri ku ground naye bafa banyigirizibwa battibwa batwalibwako amataka gaabwe balemereddwa era basaba Nuupu egendeyo bayambe ebintu bino maze biteeka wali bwennyina okuteeka kubanga Mukama tutaddewo okubeera eddoboozi ly'abo batalina maloboozi Kalamojja bwetyo esuddewo ttawo ente zaabwe bazibba babookereza amayumba amataka gaabwe bagatwala ekiri mu comment section ani admin jako comment section yawo admin jako comment section nze nkulagidde enkya sigenda gireeterako comment section so byebyo ebiri mu Kalamojja Duli najja nembagamba wano ku nsonga nababulirako nga Majambera afiiriddwa mwannyina nembagamba tujja bigoberera paka lwe tunaabiggusa njagala okwebaza abantu b'e Masaka Majambere abantu babaziridde omulambo gwabwe ekitundu kyagaanye okugendayo era entaana baagisimidde ssente abaagisimye waabaddewo emmere wabaddewo omwenge wabaddewo soda bia wabaddewo endongo wabaddewo buli kimu bannamasaka baaganye okugenda oziika yabaddewo n'abantu nga 15 abalala bano ba state gundi bano be baleeserese gundi ne bajja ne batuulawo okuziika Majambere baamuziriridde omulambo kulakuba mbadde nnyina ebyokwogera bingi naye era guli ogusajja oguzunga guno oguyimba ku gundi za mpuuga era gwe gwabaddewo gweyimbya kuba essente wano si bwe nabagamba gundi Majambere abalimba mbuno mukiga simanyi mbuno munyankwa awo si bwe nabalage waabwe laba olumbe waliyo akalanga kamu kokka laba obutebe laba buno ne Majambere akaaba laba buno ne Majambere alumwa laba naye alumwa anti mulimu instruments so zijja kuleetera strike ku YouTube yange instrument ezo zijja kuleeta problem mbadde nali nino bibaleeterawo naye embeera n'ebintu bingi ebimu nebinnema okuleeta amangu naye byebyo naye sebo ne Majambere akaaba naye awaka weereere abantu babizize so ekiro nabateereddeyo akantu wabaddewo pulaani nga Majambere n'ekisa kya sitaani bagenda kujja ne baguunizi baabwe ku kitebe kya Nuupu bakolewo effujjo liri baagala okukolawo baagala kukyusa amawulire okugajja ku ttokya ya Jaati bakyusa amawulire okugajja ku baddamulira bano be tuli mu kuexposinga babize ku kulumba ekitebe kya Nuupu okupamawo naye nenyanguwa okubi bwe twabitadde eyaawo netugira bwe tuti ne wabaawo naye nga Balamu era yakiri emabega kubanga baagala okutaasa ddamulira okujja amawulire ku ddamulira ne Jaati ne ttokya gye baakoze ku bannayuganda so naye tubiteeka yaawo mangu ndowooza ne batajja kuba nkedde ku makya okuteeka amatu ku ttaka
nga nzukuse nga siraba sabirabyeko naye nga neyo pulaani nayo weeri. Nyongera okuwoninga abagagga, mwewale famire ya Museveni, mwewale abasajja abo, mwewale bannabyabufuzi bwe olina ku ssente. Wano bwe batyo bayingirira taata wa Susan, famire ya Susan Magala. Taata wa Susan Magala yasinga ebikajjo mu bitundu ebyo ebya Bunyoro. Ayina kampani ezo ez'ebikajjo oba n'essukaali biki ebyo. Ne bamuyingiriramu nga baagala okuyingiramu okufuna shares. Ne batuuka okwana muwala we n'ayingira mu famire mb'omuwala simanyi ayingidde, simanyi mbu muka Muhoozi, simanyi mbu muka Museveni, mbuno bombi baamukozesa. Museveni ne Muhoozi bonna beebaka ku Susan Magala. Naye nga origin etandika mu kuyingira mu ssente za taata wa Susan Magala ne bamaliriza ng'omwana we bamusazeeko engalo nga batadde engalo ze mu bbaasa ne bazimuweereza. Kyogamba famire ya Susan Magala tekimanyi. Famire ya Susan Magala tekimanyi. Okimanyi nti abantu be bakozesa okutta Susan Magala kuliko kazibwe. Okimanyi nti kuliko kazibwe ku bantu abatta Susan Magala. Okimanyi nti kuliko kazibwe oyo Wema Wokota Gomba. Kazibwe kusini kwennyini yaliko mu kutemako Susan Magala engalo. Mubikola mu nzikiza nga mulowooza mbu mwekwese temumanyiddwa, naye kale ate tubamanyi n'okusinga mu abaabikola. Wakubye Mugabe amasasi, wakubye Mugabe ebuwama amasasi, obba abantu amataka, muli mukukuta ne Museveni oyagala ssente endala. Tugenze mu politics ono mangu tugende mu kigambo kya Katonda.